Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770718798. Amaanyi g'abantu ge gasigadde okubeera nga gataasa eggwanga lino okulijja mu bannaakyemalira. Kino nno Bobi Wine mujjukira mu first phase nga yeetooloola eggwanga lyonna, ekyo yakigezaako nnyo kubanga ategeeza abantu ekintu ekyo. Era bw'obanga osobola okutegeera, oba mu kiseera ekyo wali ng'osobola okubeera nga otegeera amakulu g'ebyo bye yali ayogerako oba kye yali agezaako okubeera ng'ayisaawo, wali osobola okukitegeera nti yali amaze okukirengera nti bo nga bo abakulembeddemu olutalo lw'enkyukakyuka bayinza okuba nga bagenda kusanga kye bayita stiff resistance, naye emitima gy'abantu gyo bwe giba nga gisigadde gikyalina essuubi, kiba kitegeeza nti omuntu yenna oba embeera yonna oba chance yonna abantu gye basobola okubeera nga bafuna oba gye balifuna nga basobola okugikozesa okununula eggwanga lyabwe, kitegeeza balina kuba nga bagikozesa akaseera konna, nti wonna firimbi bwe bagifuuyira oba efuuyiddwawa oba ani agifuuye, kitegeeza nti abo bonna abamanyi amakulu g'okununula eggwanga baakuyimukiramu. Kino nno bw'otunuulira Luzindana bye yabadde ayogera, yagambye nti NRM tesobola kweyongera maanyi. Kituufu NRM tesobola kweyongera maanyi, era Museveni bw'avaawo NRM eba esanguseewo. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo era tuze tukyogera ebbanga lyonna. Kati kitegeeza nti General Museveni ebbanga lyamaze ng'ayagala okusangulawo ebibiina by'ebyobufuzi. Tolowooza nti yasangulawo bibiina bino ebirala byokka nti DP, FDC, UPC n'ebirala. Ne NRM yennyini yagisangulawo. Ekituufu teriiwo, waliwo omuntu omu Museveni. Waliwo omuntu omu Museveni, era bw'avaawo NRM eba teriiwo. Kati tesobola kubeera nga yeeyongera amaanyi kubanga tebanga nago amaanyi ago. Nti ne mu kalulu ketugendamu 2026 ye kye yeesiga kiri kimu nti akalulu wali wakukatoga ng'omuntu atoga mu nva, balangirire ye kyekyo. Kati bano abalala abamuwagira batandika okututegeeza oba tukakasanga bwawangudde akalulu, naye ekituufu kiri nti ajja kuba tawangudde kalulu. Ekyo ensi yonna ekimanyi era naye akimanyi, ekyo naye akimanyi. Wabula nti olutalo olubaddewo lwakuwikeninga oba kunafiya opposition, Luzindana agamba nti NRM tesobola kweyongera maanyi, tekyasobola kweyongera maanyi, naye nti eri laki ya mukisa nti kubanga opposition ate nnafu nnyo. Opposition bwe bagamba nti nnafu, nyinza okuba nti nyinza okugamba nti tekiri mu layini ey'obunafu nga gwe bwe bakikutegeeza oba bakikuteera ku sowaani okitwale bw'otyo nti opposition nnafu. Opposition tenafuwangako, opposition yeeyongera bweyongezi maanyi. Wabula kye mulina okutegeera nti opposition
si be bantu abakulembeddemu oba abeerimbika mu kulemberamu opposition nti kati nga Mpuuga oba Bobi Wine oba Besigye, wabula opposition eri mu mitima gy'abantu, ye people power, ye opposition entuufu. Kyekiri Bobi Wine kyali agezako bategeeza nti gwe naawe fuuka Bobi Wine owaleero, tambuza obubaka nju ku nju, musigaze omutima ogwo temugusuulanga, kubanga ffe bagenda kutukolako mu ngeri yonna, era ekiseera kijja kutuuka nga bamaze okutusiiga ebitoomi nga mutulabanga ebyonziira, naye musigaze ng'omutima ogwo ogununula eggwanga lyammwe. Ekyo Bobi Wine yakyogera, okuleka mpozi nga bwali tuwulira buwulizi, naye ekyo yakyogera. Era temulina kyakwekwasa kubanga bagamba ekijjoomanyi kinyaga bitono. NRM weeri already yanafuwa dda, wabula Museveni waali ekimukuumiddebo lwakuba alina emmundu n'amagye. That's all. Tewali kintu kirala kyonna, kubanga ne NRM nga bwe yamenyaamenya ebibiina biri ebirala byonna bwagezezzaako ti amaanyi kati nga mulaba akazito katadde ku nuupu, ti amaanyi gonna agamalidde ku nuupu olaba nga agiyuzaayuza. Ne NRM yagiyuzaayuza dda, naye omukulu Ruzindana, veteran politician Augustine Ruzindana, abaddeko byayogera, yabadde ku NBS TV ku program ya Morning Breeze, era nawulidde asharinga views mu current state eya politics wano mu Uganda, era nga agezaako kubeera nga atukakasa ku ngeri NRM gyekwasaganyamu opposition mu kiseera kino, era nga atulaga challenges eziriwo oba ne opportunities eziriwo. Ruzindana agamba nti newankubadde opposition mu Uganda erabika nti nnene, naye nafu nnyo bwe kituuka ku ky'okubeera nti no yeekumaakuma oba yeetegeka okulunula eggwanga oba okuggyako gye Museveni. Era yagamba nti NRM nti nayo tagisuubira kuba nti yeeyongera amaanyi, naye NRM erina omukisa kubanga opposition ate nafu nnyo mu kiseera kino, nti NRM erina omukisa nti kubanga opposition eriwo nafu, era nti Vulugu ali mu opposition yayambye nnyo NRM okusigala mu control, nti kubanga opposition eriwo essaawa eno tesobola kuchalenjinga Museveni oba kwegamba kumuwa kaseera kazibu. Ennaku ezo waliwo omuntu yagamba nti Museveni ennaku zino atuuse n'okubeera nga atema ebitooke, kwegamba talinawo challenge. Kati kino tekiri kukubeera nti opposition nnafu, naye Museveni okukola statement okugamba nti nno bwe tunaatuukira mu mwaka 2020 tewagenda kubeerawo opposition oba bibiina bya bufuzi, kitegeeza nti tulabye nnyo kyalibadde bwe kiti. Ruzindana yalibadde agamba nti tulabye nnyo Uganda okujjirwa omuntu nga Museveni atasobodde kuzimba byabufuzi, tasobodde kuzimba Uganda mu byabufuzi, nti ye asazeewo ayonoone buli kimu ekiriwo, nti ekintu bakyesigalize ye ne famire ye, nti bw'ate entebe Muhoozi agikwate, Muhoozi bw'agitaba gikwasa ebizzukulu bye, nga bwe yatugamba nti bw'abitunuulira alabamu Museveni ow'enkya. Kati kye kizibu kye tulina, nti Museveni tazimbye Uganda mu byabufuzi nga Bobote bwe baamuzimba, Baamini bwe baamuzimba ne batamutta ne bamulekawo, ne ka UPMK ne kasobola okubeera nga keesimbawo mu kalulu akaaliwo 1908, ne bamuleka ne yeesimba ne bamuwa omukisa ogwo. Museveni tawadde Uganda mukisa kubeera n'abakulembeze bankya oba kuzimba kuteekawo favorable ground ebibiina by'ebyobufuzi kwe bisobola okubeera nti nno bisurvivingira, bisobola okubeera nga byezimba. Tataddewo misingi egyo, kyovulaba ne NRM teriiwo, Museveni yaaliwo.
Museveni ne munduze bebaliwo naye kati bana abantu nga baluzindana ekyo tebasobola kubeera nga bakinnyonnyola bo bawoza kimu opposition eri weak tewaliwo factors lwaki eri weak kati ate Uganda yo eri strong kubanga ne Uganda nayo twali batugamba nti NRM kale Museveni wuyu wali naye Uganda kati yamaanyi nnyo bw'ogitunulira enkulaakulana yamaanyi buli kimu kiri okay naye Museveni ayonoonye buli kimu at the expense of kweremeza mu buyinza kuye kasita abeera mu buyinza era n'alaba nga oba mutabani we naye ajja kujja akikwate nga embeera yonna esobole omufevaringa alirodde okugituukiriza ebisigadde oba byonooneka oba kiki bwe buzibu bwe tulina kati mu Uganda obwo era tosobola kunenya opposition kubeera nga eri disorganized kubanga Museveni bwe bukodyo bwe okusaanyawo opposition kubanga yakyogera kati ng'omusezi agula essowaani nti bwe tunatukira mu mwaka 2020 tewagenda kubeerawo opposition kati Museveni mu njogera ennyangu yatusala kubanga tatuwadde alternative kati munnange nga abatalina mukamwana kitegeeza tulina kwekwa mwana fekka tulina okulaba nga twekemba tusobole okubeera nga tuzimba effamu political ground ebibiina by'obufuzi kwe bisobola okubeera nga bizimbibwa kwegamba tuleme kubeera bazibe nti tukwase ekintu omuntu omu famire emu tugende mu bwakabaka oba b'obufuzi bo beesikire bwe batyo kwegamba tumuwe omukisa chances alternative z'ebibiina ebirala nti oba oli awo ono anajja n'oli ajje nga bava mu ango ez'enjawulo ekisobola okubeera nti akiyambako eggwanga okubeera nga likulaakulana okusinga okubeera nti nno waliwo abantu abalifumbikirako bafuule abalala abaddu kyova olabanga kye bayita rationalization takyagalira ddala era akiwakanyiza ddala kubanga kitegeeza nti okukozesa resources nga bwe nakikunnyonnyola eziriwo okubaawo ko enkulaakulana kugamba okutuuka ku kye bayita social economic transformation naye nga tokosezza ate enkulaakulana yaabo abalijja oba future generations ekyo Museveni takikola ki takyagala ayagala Uganda yeewole omusimbi omuyitirivu ennyo buli munnayuganda babeere nga bamubanja bakubanje mutabani bwe bamubanja muzukulu bwe bamubanja bakibanje sente mpitirivu nnyo kitegeeza nti n'emigigi egirijja oba generations egirijja mu maaso gigenda kuba gitwevuma ffe nga gitubuuza nti sente mwazeewola mugenda kukola ki bye tutalaba kubanga kitegeeza tulina okulagawo okwo ebintu bye tukoze mu sente zetwewola eggwanga lezeewola empitirivu ennyo eggwanga nga n'abalijja mu maaso bagambe nti beewola sente ne bazimba airport eno n'eno beewola sente ne bazimba amalwaliro gano buli district erina eddwaliro eddene ennyo nendoza mulaba kati ebintu ng'ebyerubowa mulaba eddwaliro liri awo naye nga te sente bongera kupokerayo musimbi omuntu yeebuuza sente ziragawa zonna ezo n'ebintu ebirala bingi nnyo bituzinga tuyimba ebyafuuka oluyimba nti bw'otandika n'okubyogerako mu mboozi ng'eno omuntu akomawo okuwuliriza kubanga lwafuuka luyimba newankubadde abamu basalawo bo nti beewugulaze nga abatabimanyi buli kimu bakirinako ekibuuzo buli kimu wene bw'omugamba nti laba ebinnya ebiri mu luguudo ndi kyogamba nti nno Museveni bwe yajja teyasangawo binnya olyanza okikubuuza ekyo kati gavumenti zaali zikola ki nga zaali tezazimba enguudo ezo omuntu ajja kikubuuza naye ku nsonga era Luzindana gy'ayogerako era nga simanyi lwaki ate naye tasobola kubeera ng'alaba ekyo kubanga obweseera ebimu nti bw'ojja nga analyst mu byobufuzi ate era oyinza okulaba ebintu mu butuufu bwebyo kubanga yagamba Luzindana nti tamanyi lwaki ba politicians nga ba Mathias Mpuuga nti National Unity Platform
yandibadde ebyesamba. Yagamba nti Mpuuga teyandibaddenga oba teyalibaddewo na bukuubagano na kibiina kya Nuupu oba bukulembeze bwa Nuupu. Mbu kubanga buli political group wano e Uganda mbu yandibadde efuna nnyo mu skills za Mpuuga oba obumanyirivu bwa Mpuuga wamu n'obusobozi bwe. Agambye nti mu Luzungu yagambye nti he feels that every political group could benefit from Mpuuga's skills and potential. Naye skills za Mpuuga ziri ludda wa? Ez'okubba ssente, ez'okulya mu bannaabwe olukwe, mu opposition olukwe. Skills ziri ludda wa? Kubanga potential eri ludda wa? Kubanga bali bamugamba ti yes, $5,000,000 tukitegedde skando yaliwo, kale tukusaba lekulira ekifo ky'obwa commissioner okomewo ku kitebe tulabe ki ekyokukola. N'agaana. Naye nga Luzindana nsuubira okubanga naye kennyini akasente ak'enguzi ate ko kubanga yakaganyulwamu, kubanga eno statement gye yakoze eragira ddala nti ashieldinga omuntu akotte ku ssente z'omuwi w'omusolo. Kubanga gwe bw'otandika okuwolereza Mpuuga kitegeeza nti ne Anita Amongo bye yakola byonna obyo biwolereza. Kitegeeza tewaliwo point yawo nti munnansi bw'ayogera ku buli bw'enguzi tasaanye kuwulirizibwa. Kiba kitegeeza nti eggwanga lino terigenda kufunawo ku breathing space, kubanga enguzi kyekimu ku bintu oba bwe kitaba ku top ng'oggyeko bannakyemalira. Nsobola okuba nti nno enguzi kyekintu kikyasinza okusuffocatinga eggwanga lino, okulibuzaako obusizo. Kubanga bwe beewola ssente wabweru w'eggwanga, bwe bayita zi supplementary budgets, kiba kitegeeza nti ssente ezo tezigenda kumanyikako mayitire. Tujja kulaba abantu nga bazimba ebizimbe, tutandika okwewaana nga Uganda bwefunye enkulaakulana, naye ekizimbe kye bazimbye awo kijja kuba kyetaagisa kubeeramu bapangisa, oli afuna ssente, ebimu nga tebirimu na bapangisa. So nga ate gwe bw'olwala tolinaawo ogenda kufuna ddagala lyamangu nga totaddeyo ssente ziri awo, togenda kusobola mwana wo kufuna byanjigiriza bituufu nti asome, abaana basomera wansi wa miti. Togenda kuyambibwako mu kabira keewa mwaka akasalaawo amazzi we gasalira omugga we gusalira nga bwe okuyita okusobola okuyisawo ebirime byammwe. Mujja kwesanga nga gwe yalima ennyaanya sayidi z'eri okusomoka akaggaako nga ssente zaabula ezikola ekkubo eryo, nti ennyaanya zijja kuvundako naye nga tolina w'oyita, ng'ekkuba eddala alternative route ate emmotoka teziyitayo nayo wabi, ate nga nawala nnyo. Kitegeeza n'ogenda otuuka katale ng'ennyaanya zaavunda. Ng'ennyaanya zaakola ki? Zaavunda. Abaana basomera wansi wa miti, n'ebitundu ebimu abasomesa tebaagala kugendayo. Ebyo byonna ssente zaali badde zikola ebintu ebyo zaaliibwa abantu abamu, probably abawolereza situation efaanaganako bweti nga tukimanyi bulungi nnyo nti bannansi bo ebintu byabwe biri straight forward, baagala zero tolerance ku nguzi, kubanga enguzi nkugambye ekoze kinene nnyo mu kunyiika eggwanga lino. Bo bwewaana kimu nti General Museveni agamba nti ayigigge teyali kutte nnyo, teyalinyigiriza nnyo bantu babba ssente kuba bajja zitwala wabweru w'eggwanga. Yes, okuzitwala wabweru w'eggwanga nti General Museveni okukiti ekyo kwali badde nga just kuwadawadako gamba kale waakiri omunyago bagukole ki bagukozeseze wano. Ye ng'agamba nti hotels z'olaba bazimbye wano ezo hotels mbu bazijjamu ssente ezo ze babeera babbye, naye hoteri eri awo abagisulamu be bali abagagga oba 5-star hotel. Oli ssente yazibba bubbi, ssente zaali badde zijja okuzimba amasomero gaba gagenda kusomesa abaana eggwanga lifune skilled people
nga ne baba bagenze ebweru w'eggwanga tebagendanga ab'ekibugwe abatali ku value addition balina okugenda wabweru w'eggwanga abantu kusomera wabweru okukolera wabweru w'eggwanga nga bagenze nga ba professionals nti oli afulumye eggwanga lino agenze mu America doctor kitegeeza agenda tuuka eri just asomemu katono nnyo amakinge ne system yeri abeere ng'afuna omusimbi mungi nga bw'aguzza wano e Uganda bukola enkulaakulana nnene kubanga eri bamusasula ssente nnyingi so si kugendayo bugenzi nga kyasobola okukola kusiimuula flow ya ddwaliro bw'agenda nga musomesa kitegeeza ajja tuuka eri nga professional teacher kitegeeza nti eyo labor export Uganda gyebegenda okufunamu nti Omunnayuganda asituse wano okugenda mu America agenze nga qualified teacher amanyi okusomesa mathematics era bw'atuuka eri n'asomamu katono nnyo n'amakinga ne system yeeri era nga bamulaba nga qualified teacher oba asomesa mu university professor eyo labor export eyandibadde yeetaagisa naye nga tetusobola kukyakivinga ekyo nga amasomero agali badde gayambako kubanga abaana b'abanaku Bannayuganda basinga obungi ne mukimanyi naawe nti baavu banaku kitegeeza nti wagenda kuvaawo abantu bangi nnyo abagenda okufuka ba hooligans ba school dropouts era Luzindana nasobola kutegeera lwaki Museveni yagamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi beba UPE dropouts era abo ngenda kubamalawo bonna kati omukulembeze w'eggwanga watuukira okubanga akimanyi nti nno eggwanga liremereddwa okusomesa abaana b'eggwanga ne bafuuka bakireereese yensonga lwaki bawagira Kyagulanyi nga solution gy'alina yokka yakubamalawo kitegeeza kubatta era drone zatandika okusumba abaana bangi battibwa era akalulu ka 2021 ebiseera ebyaddako gyalimira nga gyennyini na musaayi abantu bangi baabuzibwawo era yensonga lwaki okiraba nti baatuuka n'okubira kwegamba kale ebintu bingi nnyo ebibaddewo ate nga biriko obujulizi ebyo byonna biva mu poor planning era biva mu nguzi kati nguzi Nuupu gye yali badde just n'okolayo ka segment katono nnyo kati omuntu ng'omuntu wuuno omuntu waffe yenyigide mu buli bw'enguzi olwensi yonna neewaawala neewolereza oyo ne batamanya nti kamu gwe muganda nti mpuuga 5 bw'ogatta era twagenda okugattagatta bakamishona nanga bali mu kawumbi kamu n'obukadde 7 Anita Among ngezifulumira ku akawunti y'empitirivu nnyo sente z'omusolo sente zebewola wabweru w'eggwanga ebyo byonna Luzindana alina okuba nga abitunulamu naye ye Luzindana agamba nti Bobi Wine tasobola kuwangula Museveni mu kalulu ka 2021 mbukubanga Bobi Wine kati amulaba ng'omuntu eyafeedinga mbululi bantu bamuwagira nga basuubira okuba nti alina amaanyi agasobola okuggyako Museveni teri asuubira Bobi Wine kuwangula kalulu ka 2026 ekyo tuzinga tukyogera kuba tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni tasobola muwangula mu kalulu ate ne Museveni kenyi tawangulanga ku kalulu okumuwangula osobola naye tebasobola kukulangirira kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ne mu kalulu ka 2016 mbadde nkugamba wano ke kasembayo Kizza Besigye okwesimbawo obukakafu we buli nti Kizza Besigye yewangula Museveni mu kalulu ka 2021 tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yewangula Museveni era bo bennyini bebeeyogerera kakati bwe tugendera ku njogera ya Muhoozi nti teri civilian agenda kuwangula kukkirizibwa kukulembera ggwanga lino nti alina kuba munnamagye kitegeeza nti yendowooza tetandise kati ebaddengawo ebbanga lyonna nga abamagye beewera nti ba civilians ne bebaze nga bawangula ate era ne munnamagye munnaabwe ne bwe yawangula Kizza Besigye tebamukkiriza kitegeeza nti nakyo kiri deceptive mu ngeri yakyo kya bulimba teri muntu aligenda kukkirizibwa kulangirirwa mu kalulu makyazi nti bakyatusibya akatambaala aka democratic process ntugenda kukuba akalulu balangirira omuntu nti wuna awangudde kabe musirikale naye nga si yoyo ali mu layini eya Museveni nti katugeze Muhoozi teri muntu gwe bagenda kulangirira nekyo nakyo kya bulimba
Namwe abasirikale babalimba n'abapolisi babalimba. Kiri kintu kya family. Era bannayuganda balina kukola ki kutegeera kintu ekyo. Kati Luzindana okugamba nti nno teri 2021 opposition enafuye nnyo 2026 rather nti Museveni yamulaba nga agenda okuwangula akalulu. Agenda kulangirirwa ku kalulu nti awangudde. Era teri asuubira nti Bobi Wine agenda kulangirirwa nti bugenda kukyencha balage results nti Bobi Wine wuna awangudde. Wabula agenda kuteekawo buteesi resistance na kukuuma kifaananyi ekyo mpozi. Kakati awo process kubanga Bbuka sabalangirira olwo nga bagamba kiwedde tuva mu kalulu era nga bakiteekawo nnyo president omulonde bagezako nnyo kyogera wano gundi yatero kyogera kuraije nnyo ndi president wa Uganda omulonde agezako kijjukiza abantu kugamba basobole kukitegera nti balonda mulonde democratically nenge kitufu kirindi akalulu oba ebyo bagamba nti opposition ya weekend teweekendinga opposition kubanga kibagezezzaako okukola kibagamba nti opposition eri divided bagezaako kusiiga ekifaananyi nti opposition eri divided tesobola nti yaggwamu amaanyi obuyandibadde nago nga bwe yabeeragako nago baagireka nti waliwo omuntu eyagamba nti bannange opposition eno tusinzizza amaanyi katugireke byabakamalangirira nakyo tebaakikola. Kakati eyafa ne yasika oba opposition y'amaanyi oba nafu teri agenda kulangirira omuntu nga Museveni yeesimbyewo ngaera bwe batugamba nti Museveni kasita agenda ekyambogo n'abeera nominated wekakasa bukakasa nti agenda kulangirirwa kwa president. Kati ekyo kiri constant kiri awo bwe kityo nakyazi nti yakyafuga akakiiko k'ebyokulonda kirigeza ye yerangirira ku bukulembeze yetwa kyamaje gayiika mu kibuga nga agenda kulayira n'ebirala mu bimanyi. Kakati opposition ekikulu kyayo eri luddawa eri mitima gy'abantu era tebiranko week lwakuba nti nno eri suffocated eri mu kiziiro ekyaddala era nga buli yagezaako kujjayo omutwe sese ku mutwe buli yagezaako kuyimusa omutwe bw'ati alina okubeera suppressed. Balina okukola kyonna ekisoboka bajja musibako ebisiyaga bajja kukola batya bajja kumuvumaganya oyo munyi wanjaga oyo mukoji kibadde temugezaako tuleta banyi banjaga wano temugezaako tuleta bisiyaga wano temugezaako kukola mutya temugezaako mubabuuza nti muli ebisiyaga lwaki mubikkiririzaamu watulya bisiyaga ani abikukase. Naye ng'ensonga enkulu ezaali bazitwala eggwanga mu maaso bazibuusa amaaso. Lwaki opposition mulowooza nti eri weak? Lwaki mulowooza nti eri divided? Era kintu kibagezako kubeera nga beekwasa baga nti Bobi Wine yattisa abaana b'abendi ate abatta. Lwaki tebatunuulira abatta? Bafaanagana ku kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunulira omubaazi. Gwe atta aba opposition kati ate gwavunaana oli eyeesimba mu mateeka nti yattisa gwe lwaki obatta kuvumaganya oli oba kale kwegamba ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso wano mu ggwanga ng'era bigendereddwamu kulaga nti nno Museveni ye yekka ne famire ye nti abasigadde bonna bali very weak nti ye yekka si NRM si DP si NUP si FDC wabula kino it's all about Museveni and his family.